omukulu yabadde amiza omusu yabadde ankubye amasasi kyabadde nti navudde ku ssaawa 7 nenja ogula emmere ku Pier 1 entinda nensigala mu mmotoka nenkola oda bandeetera emmere kati waladdewo omuntu nadde ndi mu mmotoka nga mpulira emmotoka bagitomera so nenfuluma nkebera omuntu atomera emmotoka nagenza okufuluma nga already manager ne security we bali bamusaba ekisumuluzo bamusitopinga okukola ki baagala bagimugireyo kuba yadde agezaako okuvaayo naye nga ayadde very high so mu ddakiika nga emu mu argument eyo toddamu kuvuga because yatomedde n'atomera naye nga ye buli lwakola reverse akola ki atomera namugago yonoona emmotoka ne tumugamba kati manager nange ne wa security nitwagala tujjeyo ki ekisumuluzo mu ignition kuba endabirwamu yabadde wansi kati bwe yalabye nga takikwata ye n'akwata pistol kati mukwata pistol naggulawo oluggi kati weyaguddewo oluggi of course netuluviira then manager namukola ki namukwata nawanika omukono yamukuta omukono nenkwata omukono nenkuba ki pistol negwa so lucky enough omusirikale wange nga waali atejjukira naye akutte so bwagiraba n'agikwata nadda wabbali then netumu omusirikale najja netumuwa naye nagezako nnyo okulwana okuddayo mu mmotoka kati nze mindset yange ngamba omuntu buli lwalwana okudduka mu mmotoka abajjayo mundu ndala oba emundu esooka so netugana okumukkiriza okuyingira muki mu mmotoka kati omusirikale we yagambidde omaye tumwandikafinge netumutwala kuki ne bamutwala ku poliisi kati ne bankubira ne bagamba nti emmotoka bagenda gitwala naye buli muntu yenna abaddewo abeere witness kiki ekiri muki mu mmotoka nga tebanagitwala era twagenza okukebera nga emmotoka ebaddemu zi eke n'ebiralala bingi so basically I believe when jogerera I'm not supposed to have lived today. I didn't even know that is my day of Father's Day. But today my kids would have not had a father. Kati tebalina baana. Ate sirowooza nti ngenda kubeera lake nga bwe mbadde buli kiseera. Mujjukire nti nze bino ebintu abantu babifudde ebya politics ebyakimwe mujjukire nti nze ng'omuntu bali bankubye ku masasi. Ate omuntu yankubye masasi yali atamidde. So sirowooza nti Katonda gy'abeera nga mpa chances nnyingi. Nze ndi muyimbi nkola kiro toyinza kuŋŋaala lwaki atambula. Okay? Ekino kiri mu parking tekiri mu bbaala. Ndi mu mmotoka yange gye batomedde. So zino experiences tuzisanga so many times and you want to stop. Kati ensonga lwaki kino kyagenze wala. Omukulu oli alina bye yakoze ku poliisi. Ate abasirikale ne bajja bantu be ne bajja ne bateeka poliisi ku nnyala. Kati that is another story altogether. Naye nga nze ku saidi yange kasitamba nga nabadde mmaze okutaasa fact nti nno gayitazeeyo mu mmotoka. Kubanga mujjukira waliwo abasirikale abatera oba abantu abalina emmundu oli agenda eka n'ayambala uniform n'ajjayo emmundu ye n'adda mu bbala n'akuba ki abantu amasasi. So nze saabadde seerwanirira nga nze nadde nnwana nti omuntu ono engeri gye yabaddemu yabadde able nti asobola okukwata emmundu n'ayingira ebbaala kubanga of course kati bw'omuleka n'ayingira mwenna mudduka bw'olaba nga aleseeko ate mudduka muddawa mu bbala ate bwe mudda mu bbala bw'ayingira ajja akuba gwakoze ki gwasanze. That's how those stories have come before. So wano you'd rather two people era nebaza nnyo manager oyo kubanga bwe yamugwiridde ate nze abantu ne badduka nze sadduse nalumbye bulumbi muyambe emundu tugikole ki tugijjewo. But we've understood that it was a problem of okunywa yadde high and I think there's a lot naye kati we chiri. Okay, Grenade. Yo. Soko buze abakola kumonye. Yeah, abantu mwena batulaba bampita Grenade official era mbalamusiza ko mbitibwa bya mwena gye muli eyo. Ofana bulungi you guys. Thank you bro. As always. What you call it? Chirwadde na chirwala. Fashion is like it's me, it's part of me. What I live fashion I can be. Yeah man. Can you write chicho yambadde? This is kano kasuuti omuntu yenna bakiraba kagato kaako bintu byonna you know just byakugezaako nakulabika bulungi eri bantu.
nze kyange simanyi kubalala. Yeah, man. Others obadde otubuuze ku bagenda nakoma kusinkana nga tuli ku kooti ekajjansi. Nze mu kusinkana olunaku olwo bino bitandika bitya? Sagala nnyo okunyumya ku personal life yange naye byatandika ne bibaawo ne ŋŋendayoko munda for a night nevaayo ne ŋŋenda mu kooti ne bampa bail. Ya Katonda yazza bibye man. Obulamu bw'ekkomera buli omu abwogerako mu ngeri ya njawulo. Tho gwe webakayo ssaawa nga busaasawa nga 16 n'ovaayo. Ya naliyo naye nga kyemmanyi bantu bangi basibira obwereere. Kye nalabayo nze ng'omuntu waliwayo obuntu man. Saka agendayo nnyo naye nga baana bangi bali eyo nga tebalina misango. Yakuba nze naliyo abaana banyumiza stories zaabwe. Era on behalf of them baana bangi abetaaga okuwulirizibwa ne babawulira ne bamanya ekiri ku mitima gyabwe, you know. Baana bali eyo babonaabona for nothing, for no reason. Gwe watuukayo balaba balese grenade waffe. Yeah, natuukayo era bakutegeera nti balese grenade. Yeah, bantegeera ne bampa wempowa ne baŋŋamba tuyimbyemu ne mbayimbiramu. To me it was a great experience to me era njagala okwebaza eyansiba ebale kunsiba. Nalina okutuukayo ndabe kiba kitya naye nga mwana baana blood ekkomera bbi sisobola kuwishinga muntu yena kugendako mu kkomera. Guno gwe mulundi gwali gusosogendako mu kkomera. It was my second time. Ogwasooka waliwo omuyimbi eyansiba sijja mwogera linnya naye nga yansibira bwereere, you know. Mukwano gwe yangabira engatto ye nga yagala ojjambala ssebo mbu yeesitambuleze tensaana nansiba nakubira poliisi nejja nentwala nensiba naye nga tesigibbi jasi munne yangabira engatto nga naye wana kati munne bwe yagenda onaŋŋamba ssebo engatto ya nze njino jjamba nze sita nemugana ne blood engatto yange ensosofuna ennungi nkigireke. Nalemeza yagala n'okunkuba nenziruka neŋŋenda era yankwatireyo ku bbala nansiba omupoliisi yansiba. Omulabako? Omupoliisi? No, ono yakusibye omuyimbi. Mulaba era muyimbi w'amaanyi nnyo mu ggwanga. Mwogera? Boyi wange. Ng'osonyiwa mangu grenade. Nze mwana kati lwaki oba onyigira abantu okwemalako emirembe? Nze bwe nkola ekibi kasoba tutudde bulamu bwange era mmanya nti ono ali bwati ne bwati era nenninyamu mu maaso era I was nothing by then kati I'm somebody, so that Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Me I don't stress bro. Yeah, man. Ebigambo byajja bingi grenade ng'osibiddwa. Olabira abantu abatakwagala abantu bagamba ya bali simba musiba omwana oyo agala baka abasajja agala abakyala bakuliridde. Buli omu akkirizibwa okwogera kyayagala ate buli omu alina obulamu bwe, so buli yayogera kyayogera kasimaake naye nga buli omu akkirizibwa sijja kati nga muntu yenna butogera kyayagala. This is a free world and this is a free country. Buli omu asobola okukola ola ne president gwe bwogerako, you know, buli omu asobola okwogera kyonna kyayagala, so abo sina kyamaanyi kyaboogerako abo bya. Musango gutuuse wasofa? Bwe kiriggwa era ndowooza nja bagamba naye for now sina kyakyogerako. Mukyali mu kooti? Ndi ku bail. Omukyalo ono wamusonyiwa? Kati munyigire ku ki? Nze sinyigira bakazi. Nze nzaalibwa muntu mukazi. Mama wange mukazi. Mama wo muki? So anyigira mukazi kyova nze sisobola kuba mukazi, siyomba na mukazi. Omukazi yalina oyomba n'omusajja. Yalina oyomba atambula agende cause I'm a man bro. Bwe nkuba omukazi ayinza n'okufa. So I don't fight ladies kuba bwe nkuba omukazi mbanga akubye mama wange. So sisobola kunyigira mukazi. Era nze I don't have any problem with anybody. Simulinaako obuzibu bwonna bambi. Omuntu ayogera erinnya grenade etambula n'ebigambo bibiri. Grenade w'abakyala abakuliriddemu. Kati ngenda kugambayo ekintu. Nze nabeera ku streets. Nze nkulidde ku bbala nga nsula ku cement mu myala. Kati bwe baba bannyumyako obanga waliwo ebigambo ebingobererwako, that's a blessing. I don't deny nothing. Like
muntu asobola okugera kyonna kyayagala. But that's a blessing to me kuba nze ani eyava eri Ntonde ku bigere ne tuke Kampala ku bigere ne tuke Kampala n'ensula ku kkubo emyaka so kati ojja oŋŋambe nti bakwogerako ku TV ate nyiige. No, it's a blessing. Yeah, era bannaayo omuntu akkirizibwa okugera yonna kyayagala. Kasita otavuma maama wange, kasita ota including bintu byaki naye nga kyenjala ogamba abafanzi bange mwenna bali abandaba. People talk. Ate abantu kuba kyennalabye kati abantu bakikozesa fujo to spoil my name. Naye kyenjagala omumanye nti omuti oguliko ebibala oguliko omuyembe ogwengedde. Oli bibala kugamba kati. Nze ndi kibala mwana. Wekiba kibala oli kibala akigwe. Ndi kibala gwe kyobamanya nze ndika apple. Yeah, naye nga bafanzi bange kyenjagala obagamba si buli kimu kyogerwa mbu kiba kituufu. Naye nga kyembamanya ebintu bibaawo. Wali wakava mu komera wooti ofunye bell n'ota oluyimba era abantu bamu ne bagamba kaali kabadde. To be honest, omanyi nze ndi muyimbi ate ndiwo okwogerera abantu abangi ennyo. So experience buli muntu agiyiseemu bangi nnyo bagiyiseemu. Ayi nange we nagiyitamu nagamba let me communicate with my people. So nava ku kyendowooza ekiriwo mu nsi buli omu kyayitamu. Understand kuba teri muntu atalina ex, teri muntu atalina teri muntu atalina bantu baagala musuula oba kumubbako ttaka. Luno olimba lwogera ebintu bingi by the way bw'olugowinga weewanika. So okugamba nti wajja kubba ttaka lyange ne tugenda mu kooti ne nkuwangula. Weewanika. Nenga y'oluyimba lwe wajjira. I'm a very talented person. Ne manager wange ali very talented. Ne team yange tuli very talented. We can write a song in just 2 seconds galuwedde. So me to make a song it can't even take me 2 hours galuwedde. So I think this song is a great song. Luyina message eri strong. Era lwogerera abantu bangi. I decided to give my people that kubanga ndiwo communicating n'abantu bange. Wangamba no true story. Of course, bro. Choga toinayo ex. All sides. Buli muntu alina ex, buli muntu alina byayitamu ebyo mutamanyi. So nze bwe masobola okwogera to the world. You speak for them. Yeah. Omuntu ogamba true story okola eki wabeera mu lines z'olya naawe zikwatako. Oli olimba ex omu. Lines z'olya n'ogamba yeah ku side yange zino ze zange nga grenade. Bro, I released the tune. So you better go to that song. Jamucho jemu. Nze it's my song. I love my listen. Nze njagala oluyimba lwange. Lwonna kuba buli kye nawandiika nkikola ki? Nkimanyi. So I love my song. I won't say I love this line or this line or this line. I love my song. I love it. Lines nyingi ze njagala mu luyimbo. So kyova olaba. Okay, natumaliza omwaka guno eno. Biri bajjo byonna tusubireyo ka concert, tusubireyo I released an EP. Musologane mu lukeberako kuliko weewanika. Nyimba nyingi kuliko ziroketo like good music kwali ku all platforms. Musologane mu lukeberako. Twewagire tupushinge eno yebuzaabuza waliwo bw'osanga nga bakozesa filters nono gwendi naye si wa filter ali kullo kyekiru tewali kiriwo gamba otya sina kyengamba just kyengamba bale tukuta mukwano gwaffe ku interview yaffe nga tukyagerako n'omukyala amannyako g'okozesa ku TikTok n'agaddala nze bampita crusher 20 ku TikTok naye nga amanya gange agaddala nze Tasha nemba nga nzize wano okukiikirira mukwano gwaffe Dr. Sefco nze ebyabakyala sibimanyi nnyo koze sibiriimu nnyo oba atwala okusalawo kuli gyali tetukusaba musalirawo koze tetuli bamaama be tetuli baganda be just tuli mikwano gye so twali tumanyi this time round tugenda kujja batuzeemu kino na kino no naye ekirungi bamutadde tumulinze wano eno tumulabeko abasingadde bagambye muno muzze kwetega muddire bakyala bali mu bamenyewo olwokuba kati omwami bamutadde
Abazze okwetega ndowooza nabo gye bali naye nze nga nze Crushers sizze kwetega nze nziza just kukiikirira mukwano gwange Dr. Sefco. Yeah. Tugereko koku alwaki muvuma nnyo ku TikTok okola muno mufuna views. Si bonna nti bavuma. Actually TikTok bagyonoona nnyo. TikTok nze najoininga mu 2019 yewe yali yakafuluma. Naye account yange yasooka ne bagibaninga so this is a second account naye erina weetuuseeko siri nnyo wansi. Yeah. So okutwaliza wamu abavuma gye bali n'abatavuma gye tuli nga nze. Okola content ki? Nze nkola content wange kwetega. Sijja kulimba. Bagambye okwetega si kwetegera wanene ku kooti naye weetega wali eri n'obanga onyumye onyirira omuntu n'akomentinga n'alikinga n'ajja n'akugamba. Of course olina okwemoola. Yambadde buli. Byonna kino kyonna kyekiri kwambala n'omutima. Kiki wali ofunye ku TikTok okujjako abasajja abakwana? Nedda abasajja abo saagala kozi nze followinga mikwano gyange followinga abanfollowinga ojja mu inbox yange ng'oyogera bekisula I block you there and then. So the TikTok ongifunyeemu ezo actually TikTok tetusasula nti they come and pay us biki naye gifts zetufuna tusobola ozikyusamu nga ssente n'ozifuna n'oziteeka ku account yo ezikubeeramu. Olina omwami? Sina mwami. Olina boyfriend? Jali. Olina gwe weetegera? No. Simulina. Sina gwe tubuze muyete kimuyisa kitokulanga akola ku Facebook ku TikTok nga weetega nnyo ng'ate eri ebintu byo biragalaga buli omu. Nga takinaamu buzibu ekyo kozi mukunkwana yansanga era mbikola. Yakwana kuva ku TikTok. Nedda bambi yansanga mbikola. TikTok tagiriiko kozi tajagala. Yeah. So mutumireko mweze n'obugambo in case nga leka interview kana. Tumidde wenna mmanyi. Tumidde. Abantu nga banja. Yadyogera. Nedda tanswaza. Naye ng'erinnya siryogera. Initial erinnya leteso. Erinnya gyali emmanyi. Nedda. Anti S Smith. No, sigenda kumwogera linnya. Akwasa ensonyi. Tankwasa nsonyi. Mweze obugambo nga busatu obuwooma. Nkwagala nnyo wenna ali eyo ng'omanyi gwe ayagala Tasha nkwagala nnyo. Obasaamingidde abo bonna n'ekisolo kitutte. Bonna byonna. Kale tweyanza nnyo Tasha. Akaviiri nedda temukwogerako eyo tuve sigenda. Nedda mukwano kange okasanze ku mutwe gwa Nina Rose. Muyimbi ki gw'osinga okwegomba? Eddykenzo my papa. Weteze. Onogenda mu Eddykenzo. Mateeka. Yeah. Team Eddykenzo. Kale togere ku byoyambadde bannange. Nawe bya bulijjo buli omu asobola obyambala. Kiringa kya mmeka ekyo kyavudde mu nsi. Sigenda byogerako ebyo mukwano sigenda. N'okola otya okuba ng'onyirira bw'oti? Tekirina buzibu. Nedda wemaze kale tubagala nnyo amanya nze King Smith wano ku kooti ngezaako balaga embeera nga bwegenda mu maaso okulaba muno omuganda waffe naddala muganda ba TikTok amanyiddwa nga Dr. Sefco amaze okuba nga aweebwa bail amasanyu mangi buli TikToker yenna waali era tujja kuba twongera obatuusaako ebirala ebigenda mu maaso wano wennyini ku Celeb Jazz nga bw'egyo yenze King. Oyagala omukolo gw'enjawulo gobeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Oyagala omukolo gw'enjawulo gobeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Nedda Grace Kani muyimbi ate mbanyi n'okubanga nyina enkwata no ng'ovudde ku ky'obuyimbi eyamwa omuntu ku muntu love. Nedda nze olaba kyenjagala kyesinga okwagala ye reality. Nze sina mukwana. Grace Kani si mukazi wange. Tegeeza naye mwegatta. Grace Kani
wanyuze nenga mwegatta anedda DNA yaki ati kati DNA ekigireta wabukakafuna kw'abantu kiyalite okitegeera nawe kenyini kanku example omanyi kw'abasajja gyolobera gyetambulira abasajja bulabula omukyala ayinza ovaayo n'ayatula kubanga kukatika omuzekanza omanyi gwenkola n'agamba omwami onzo omwana ono gwendina wuwe because he has been spoken with publicly abantu boyina obba wakiyalite singa kamya kusaba DNA naga gwe kitaawo gikola singa ki kamya kusaba DNA naga bakwe taata wange kamyani oba makono ati kamya y'omusajja nati wabanga mukyala kubanga nze kati kangu example kati nga banamuli abali wano mulimu abakyala balimu singa Flora avaayo n'agamba ogwe taata we oba taata w'omwana we kizogenda ku DNA ate zisiza muliro mu kamera kiba kifumu okitegera nati kati nze ngenda ku DNA kubanga labayo weziza muliro mu kamera ate n'omwana we okitegera musi wange kigenda muluma nnyo nga yamukuzizza ate n'alabanga muli ate yamusiba ku muntu ate muli kijamutamentinga omwana oyo okitegera it is a civil matter not to put into camera but to use common sense and go and do what is right. DNA munaye tusabi twamwegaira tugikole n'agaana netumugaba kama no do their DNA a couple of times. She has refused to do their DNA. So that means Nenga ye wali obaddeko naye mu nsonga z'omukwano. Ye wali obaddeko naye mu nsonga z'omukwano. Ensonga z'omukwano munayenga wangambe kuna isi mukyala wange era simulina ko mukwano gwonna. Togereka video ka video ngositudde omwana. Gamalaga mugenze ku DNA. Nedda ina baganda bange banya abato. So situ abaganda bange nga ni mawali omangi nnyo. Osanga bankwata video ndi muyimbi. Ngasule muganda wange nga mutaba mukebere. Mukadde ke kamwe bali. Omwana naka voice nga naga otute mwana wa Grace Scan. Kituufu kwenkanawa. Anti omuntu yaka voice nga tegali ddoboozi lyange muzeeyi. Kitegeeza DNA eti yakolebwa. DNA munaye tukyamusaba tugikole munnange. Tatu ina ku mukono mami n'omwana. Sina tatu eri ku mukono ki. Prince Omar togere tosabotereza ekintu ekyo kwa kiwade kyonona nnyo erinnya lyo. Nenga amazima gennyini ensonga nga ntusiza ensonga nga ntuza ku meeza nze Omar nvumirira nnyo omuntu yenayina atalabira mwana ekisooka nze brand ya Prince Omar ngagga okubanga ina obusobozi bulabirira omwana okitegeera it's a very disappointing thing ovaayo noliratinga ekintu ekyo kulinnya lyange ate nenkunoonya that air ate nobanga ozanyisa kwiso bando and then you are astonishing my name okitegeera I want clarity nze ni muvubuka so kulabula kiko twale eri Grace Scan atomwala weka wempe yagamba talabirira mwana we anti kachingambe ekyo njaga nyoze clarity reality on alimu that alimu abantu abasabotaging. You see sometimes you see as we are doing these dreams and doing whatever we do muli mbalabe baffe atenze mulabe wange atenze okuntaking agena yita mu kino okitegera ajja kikozesa so me in any way I love to give back reality era nze nsonga yenebaayo ngamba Oma eri wait yani we have buy to ku birthday to ine Mickey seems too funny I think baganda bangambe nali nabo nemba gamba nedda nganze ensonga weri sija soka kyogera konatya wanga chai pia nyoje nice na funa ko mwana bulamu wangu nengamba akazoke chikwate ba sija kuza muri mu kamera soto inayo mwana yenna no ate oli weka wempe gwali bakusiba no sina mwana yenna kati kulabula kiko twale eri abantu nadda abakyala bavenga bagamba bayina abaana si kulabula ate no kulabula nze kwensindika saga njawule muno njawule abakyala babasajja no ebintu birete ebyensonga bantu bafe kuba naive na kosa bantu banabo kibinnyo tolaba muntu olino ga munno ina kino kati ngawo akirina kamuzanyezanya guno ote mujje mu kino kibinnyo it is very wrong you get wali akolera mu linnya lya Prince Omar oba mu kifaananyi kya Prince Omar ayinza okubanga akola ebintu ebyo ne babikusibako kyenyiza okugamba ekiriwo siga muno babikola ate muno samo ebintu bino bikola babogera nati media eno can post about anything omuntu asokudde na post n'agamba Omar this not take a comment this it is everyone has a right on their social media platforms naye ate nze kyemanjagala njogere nga kyenjogedde nga nzakyogedde ate nga nkyogera je nganze wacho Prince Omar tukiriza nti buli muye agala munsono nyina kayimba nayimba ku mama kayimba kanka mama omuntu gwensinga kwagala munsono ye mama katono mama nange you get it
That's the love. I think bintu biraga kojja kankulage. I'm so attached to kintu kyetwayita abaana. Eba kibayita okwagala omukyala. Kojja nze ngeje njaga mama wange. I don't want any woman mu ggwanga muno ayisibwe mu ngeri zenda bate things that are happening around the country. Bw'otunuulira omukazi ki ekisinga okukubako? Ekisinga okukuba ku mukyala. Neeyisa yeesooka. Kubanga omukazi omusinkana ng'aboggula ekisooka nja kudduka. Naye wabanga alina enneeyisa nga ya buntu nja kweyanjula ate njogereko naye. Music ki ky'osuubiza abawagizi bo okomyewo with fresh management ndongo mpya buli kimu kipya kiki ky'osuubiza abawagizi bo abakwadde bakumanyiko abadde bakulayira mu ttulu baliri eri abiri kiki babasuubira for now? Kye mbasuubiza only maximum kubanga this year amazima genyini we had to have a concert but we were interrupted. Why were we interrupted? Twali interrupted kubanga naine ebintu bye nalina soko kyalinga nga bino mbadde nnyo soko kyalinga mu mpewo abawagizi bange mbateeka ku page emu naye ngaazo oluyimbi n'ate guno omwaka nga nina management empya ate amaanyi gayo nzunza ate amaanyi ate ngalabyeko already basuubire onogala mu nsi nolina akayimba nayimba ku maama kayimba kange ka maama omuntu gwe nsinga okwagala mu nsi ono ye maama kati ono maama nange you get it? That's the love. I think bintu biraga kojja kankulage. I'm so attached to kintu kyetwayita abaana. Eba kibayita okwagala omukyala. Kojja nze ngeje njaga mama wange. I don't want any woman mu ggwanga muno ayisibwe mu ngeri zenda bate things that are happening around the country. Bw'otunuulira omukazi ki ekisinga okukubako? Ekisinga okukuba ku mukyala. Neeyisa yeesooka. Kubanga omukazi omusinkana ng'aboggula ekisooka nja kudduka. Naye wabanga alina enneeyisa nga ya buntu nja kweyanjula ate njogereko naye. Music ki ky'osuubiza abawagizi bo okomyewo with fresh management ndongo mpya buli kimu kipya kiki ky'osuubiza abawagizi bo abakwadde bakumanyiko abadde bakulayira mu ttulu baliri eri abiri kiki babasuubira for now? Kye mbasuubiza only maximum kubanga this year amazima genyini we had to have a concert but we were interrupted. Why were we interrupted? Twali interrupted kubanga naine ebintu bye nalina soko kyalinga nga bino mbadde nnyo soko kyalinga mu mpewo abawagizi bange mbateeka ku page emu naye ngaazo oluyimbi n'ate guno omwaka nga nina management empya ate amaanyi gayo nzunza ate amaanyi ate ngalabyeko already basuubire only good things only starting from the first project I'm doing with the management. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulumu okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.